Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kulaini kuno omukyala kwali Josephine gye baliko oyogera ne Kadima ku Beat FM wano obulamu bugamba ki osinzidde wa njeno bayitayo kyamabogo kiri sayidi ki kiri eno kale nga jene kawanda sembabule egamba ki sembabule nungi kati tukikoleko message kikibuzibu ki Mami Kadima mpazi nindamu katono sokenze wano wendi wanji nindamu katono mpazi sokenze wano wendi ndi mkomu bantu mbadde gamba tosobola kwesegula muko katini kambeho katini tojjaako segule muko katini bwoti kale kati awo onfunye kale nasindika message kale nga njagala kumuyamba ekikyo oyagala okuyamba kale nga njagala abawuliriza ba Beat nti nga bulire ngenda mu mukwano n'omwami entikko ebadde ki oba kitegedde ngezaako okufuna entikko kiki totuukayo kati nga neebuuza nti kiva ku kyoga nkufunye nze kakati Josephine omaze n'omwami bbanga ki myaka tugenda mu 3 emyaka 3 nno giba gitambudde nga twatuukangayo omwatu yali omugamba nti kale era sisookedde kujja okuba ku kino ekintu kati eri emabega bwali otuuka era nga situuka mu bulamu bwotutuuka nko gy'olaga okitukoze mutabbizi wa leero kakati ensonga katugikwasaganye mpola mpola oba ebirowoozo bye tobiteekayo nga oli kukola ekikolwa ekyo ate kati nga mbiteekayo bannange sirina kyendowooza nga siri mu mukwano olinayo abaana bameka 2 mu musajja y'omu obukodyo bwo ogezaako okulwanako obukodyo obwo okuyambeko okweyimirira omukodyo kale era nga bw'omanyifa abakyala b'omukyalo era si bw'amaanyi nnyo ate bw'oba omukyalo bwawukanyaakibuga bw'oba oyinawo naye wabukozesaako ne bugaana kale era mbukozesa era kigaana ekiwato kyo kiba kitya sebo mukulu sebo wamma tukole bwe tuti njagala osooka okukati gwe ntikko olaba gyogerako ki kale oba Mwami Kadima wantegedde entikko mukulu nkutegedde totuukaako ku ntikko ya mukwano kale nga bw'ogamba kale kankyogere bwenti nga bw'ogamba nti tukutegedde maama nakutegedde tokituukangako nkufuna okitegedde era twegamba gwe tekikutuukangako kyoyagala kati gwe lwaki oyagala kituukako ati Mwami Kadima ati mpulira mugamba omukyala atatuuka ku ntikko mbu tamanyanga ssanyu lyansi onoonya ssanyu lyansi kitiribiita wagenda kugoba mu mugenyi wange wamatu Josephine wali ogenzeeko n'ogamba nti kangezeeko walala ndabo bayo Mwami Kadima era si ono gwensookeddeko alegeze olaba obuzibu buyinza okuba buva ku ggwe era buli ku ggwe essanyu ly'okunsi tolimanyi abana ensonga bazitambuza mu ntambuza etali nnungi bano boofuna Mwami Kadima bo batuuka ate nga nze bo baliko adi waliwo buwefi Kadima ono ali atya gwe nkukubira paasi Kadima ono asobolwa kubanga mwekakasa amanya ebintu bino bambi Mwami Kadima bambi muyambe ayinza okuya Kadima weyamba omukyalo ekyaka lwaki todina wamma kakati katugendeko mbawuliza tulaba tusobola okufuna abatuwa ku magezi naye waliwo obweke bw'ensulo mukulu wanakabo togaba bidagaladagala bya kisiru wamma katufune abawuliza tulabe kye bagamba tovaako ku Beat naye twagala okubambi okusooka okukusaasira
Nenga sasa tujja kujja Semba bule. Kadima musajja omuwanvu kujja okulaba. Yes sebo. Omumanyi bwafaanana? Nedda sebo. Bwatakutuusaayo ndi embwa. Mukulu sebo. Tutambula bwe tutyo. Twagala ugenda kwambala ffe tufune abisimu mu babiri tubeere nga tutambulira kataawo bwe tutyo. Bannange sibalabangako nga mu responding nga bwe mwagadde kuyamba mukazi ono. Naye obuyambi bwe sijja kwagala bungi nnyo. Nja kwagala butonotono bwe nja okuba nga ntwala. Agenda kutuuka ku ntiko ekintu ekyo n'obuba bwangu olina okubeera nga ebirowoozo biri wamu ate naye n'omanya nti oba nkwata wano awo ntiko mba ngituukako omuntu yenna aba n'ekifo kye. Webali nnyo munaffe Mama Linda Kawuku tusiimidde ddala webali nnyo tusiimye Wanji naye bannange kaboggoza lumundi fa n'obulwa gyonziika nze kankubuulire kuba ogenda ntira ku ntikko nti ate kiribita bagamba ekiribita kyekituusa ku ntikko nedda Mr. Kadima oyo omukyala abasajja balina bagendako bayagala be batamanyi kyebakola balabika bamaddu atuuka mangu ye nga tanaba kutuuka oba bamufubutukiranga ngabi kale webale nnyo Mwami Kadima nze Patricia naye munnange abakyala bangi nnyo abali mu mbeera eyo bwetu nange mwendi akada akasemba zakataddeko oyo omukyala munnange nsobola okiteebereza kyayitamu Fiona Ebulenga omukyala oyo alabika alina infection agende yejjanjabe Debbie Matuga agende yejjanjabe then abeere nga atereera infection bw'enaawona ajja kubanga buli kimu kiritereere. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zadija nga nsinzidde ne Kalukiro Masaka naye nze Haji ngamba bwe nti abasajja baafuna ngamba be batamanyi kiki kyennyini kye balina mukolera be batamanyi kye bakola be batamanyi ngamba mane mwogerangako noga nti BFM Kadima esebo obebala okuweereza taata nawe okuliriza amina omuwala muwulidde bulungi nnyo naye amannya nze Sendukusa Godfrey wano buyitwa naye omuwala oyo kyalina okukola agenda kunfunira kifa abakazi omukyala kifa abakazi ekikyala kumbe ennaku bbiri ejja kuba atuuka ku nsi kifa abakazi ekikyala akifumbe akinywe ekika kijja kuba kituukako mukama wange gwe watuuka era kifa abakazi kyekyakuyamba kale bali okuteesa ne mu respondinga ku nsonga y'omuwala oyo badde ng'ey'okusaaga naye nga ntuufu naye ayagala buyambi mbadde sijja mukubira naye ngambe nti kamukubire tuwulirize omanye omuntu omukisa n'owuliriza kyagamba ne mbanga musobola okumuyamba kale abasobola bumuyambe ne muteesa kyemuteesezza mwe bali nnyo okuba nga mumuyambye mwe bali nnyo okuba nga muteesezza messages nyingi ze muweereza bannange tuzisiimye ngenda kubanga ngenda mu kibimba zigenda kubeera ennyimba 12 singa okuba nga zookya ate ndyoke nkomewo mukyala nyongera okukutegeeza akagambo kano Kadima teyawanvuira bwereere wallahi ya Mungu batakutuusa ku butikko Ajati Madina kutumira ekibiriga mayanja yewunya ebintu by'oyogera Ajati Madina angayina nga nti omwana oyo kiki Kadima anywaki taza ku mukyala gomanya obukadyo nabukuwaako wangamba oyina akafo okukumanyi nedda tusooke ewuwo bwe banaabutenda nayamba omukyalo ono eno legemba